Ono ye Florence Kansiime omutuuze w'e Namugongo mu munisipali y'e Kira n'omwana we Travis Kawusi ow'emyaka 5 ali mu bulumi obw'ekitalo. Okusinziira ku Kansiime yali ku mulimu omwana n'amusaba amazzi g'okunywa kyokka olwalwawo okugamuwa omwana n'asena ku kidomola ekyamuli okumpi ky'atamanya nti yali asidi. Genda ne munona okusomero kuba abadde asoma ng'ali mu middo. Ne munona ne mutwala nga njagala amalirize seni nzije na ewaka. Esawa y'oku nga natera okumaliriza omwana yakunga mama njagala drinking water. Kugenda nga nkyalina byemaliriza ekidomola kyajyawo omwana kwe okusena n'anywa. Ng'omwana amaze okunywa embeera ye yakyuka ng'okumuddusa mu ddwaliro gye babategeereza nti anywedde asidi ng'amwokeza ebitundu by'omunda okutandikira mu bulago. Obuzibu bwonna obusinga buli wano yatuuka ku bulago ne bweggala. Ekiseera kyatuuka ng'omwana takyasobolera ddala kulya wadde okumira amalusu ekyawaliriza abasawo okumulongoosa. Yalina ebiseera ng'asobola kuyisaako amazzi bwegatyo ebintu ebirilikidi. N'essaawa eno talina kyasobola ayisaawo mazzi gokka tegagenda amalusu gaagawandula buwanduzi. Mu kaseera kano omwana ono aliira mu luseke olwamuteekebwa ku lubuto nga bw'afuna obujjanjabi. Era naye atuuka n'abikoowa kuba obufidinga bw'ojjamu bw'odda mu mazzi mbukuuzaamu kuba wano kaayabika nkasibisa bipapula bannange mu nnyambe. Kyokka newankubadde guli gutyo omwana baamulagira okumuwanga emmere egonda wabula ng'embeera gy'alimu tekyamusobozesa. Alina okozesa obujji bwa soya obw'obulo nga kyesaawa eno akozesa obwa muwogo kubanga kiro ya muwogo obala nti ya 10 bw'ofumbako muwogo olaba ng'anyweddeko naye nga byo tebimuzimba. Ng'oggyeko ekyo n'obusobozi obugulira omwana ono emmere takyabulina. Kuba emmere gye tusinga okukozesa bumonde oluusi olwa ssente nnyingi ne tutabulamuuko lumonde omuganda naye ng'olabira ddala oluusi bikulema okugula n'atuuka omwana n'olaba ng'asiibye enjala. Oluseke omwana mwaliira lwayabika nga mu kaseera kano balusiba na kaveera ekyongera okuteeka obulamu bw'omwana mu matigga. Oluseke bw'abadde akozesanga bwali budusumbuwa ne batugamba tugule akaseke ka 800 kati keekano akaseke bwe buno obadde 2 naye kano akaseke ate bwe bituuse kaayakise. Ekyennaku ku lw'obulamu bw'omwana buli kimu kye baalina baakitunda basobole okumujjanjaba. Kuba bwe baamulongoosa omulundi ogwasooka ssente zaali nyingi ezaagenda olaba twagwamu ffenna. Omusawo yabagamba omwana ono asobola okujjanjabibwa n'awona bulungi singa addamu okulongoosebwa mu bbanga lye baabawa. Tomanya ne bamulongoosa essuubi ly'okuwona dokita yangamba weeriri naye kati ekikulu ekizibu ekiriwo kya ssente. Kansiime agamba mu kaseera kano beetaaga obukadde obusoba mu 20 abasawo bwe baabasaba. Ssente zitali wansi wa miliyoni 2 yezo ezisobola kukola ku bulamu bwe nga batugamba awo nno nga kikolereddwa mu Uganda. Kati asaba bazira kisa okumudduukirira okutaasa obulamu bw'omwana. Aw'olukumi ow'omutwalo ow'ebitaano zonna tetugaana kamukamu gwe muganda kisaba tuyamba omwana wange alongoosebwe. Kati essuubi ly'omwana ono okusigala nga mulamu limuli mu balabi ba Spark TV okumudduukirira. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.